Video eno abakyala mweka bannakazadde b'eggwanga mu abayinza okukitegeera na buli muntu yenna eyali azadde ku mwana nga tannaba kutuuka n'afa gw'oyinza okutegeera obulumi bwa mukyala munnammwe ono bw'ayitamu. Omukyala gw'olaba ono yazadde omwana nga tannaba kutuuka, omwana ng'ali premature, omwana n'afa. Era ze n'abuuza bakyala bannange abali eyo, mukikola mutya? Muyita mu mbeera eno mutya nga muzadde abaana ne bafa mu ngumye? Naye omukyala ono abadde apostinga olubuto lwe ku social media platform ye. Okuva bwe yafuna olubuto luno abadde alutimba ng'alukuba abantu mu maaso. Oba abadde alina baalumya, oba abadde musanyufu nga ye omuntu okuba n'olubuto lwe. Wabula mu comment section mubaddemu abantu abadde bamuwerekereza ebigambo ebimalamu amaanyi, ebigambo ebikolima, nga bagamba nti owagesa n'olwo olubuto naye kyekyano oyinza obutakizaala, naye nga ye agenda mu maaso n'okupostinga ng'ali lubuto bw'atulamuza esawundi ezirumya. Kano akatambi k'omulaba bwe mu ku butambi ng'ali lubuto. Omukyala ono yalina olukindo nga lwa mwaka gumu n'afuna olubuto. Bwe yafuna olubuto n'agamba tagenda kuluggyamu, ayeetaaga omwana tazaalangako. Bwe yafuna olubuto lubadde lukuze nga abula wiikisi 3 azaale. N'agenda mu ddwaliro ng'awulira obulumi bumususseeko ng'omwana alinganga ayagala okufuluma. Bwe yatuuse mu ddwaliro abasawo baamugambye nnyabo, ogenda kufa bw'oba toyanguyiriziddwa. Bamugambye nabaanayo egenda kwabika. Tulina okukola ekintu kimu, either tulina okutaasa omwana oba tulina okutaasa ggwe. Ku bibiri londako kimu. Nabaanayo egenda kwabika. Omwana abadde abula wiikisi 3 azaalibwe. Kati londako oba tutaasa ggwe oba tutaasa omwana. Omukyala ndowooza n'agamba kansigaze obulamu, mutaase nze. Tomanya Mukama ayinza okumpa omwana omulala, naye ate omwana wange nze bwe nfa ate munnange ayinza okubonaabona tajja funa mama mulala. Ate oba osanga naye ayinza okufa nga nange nfudde. Omukyala n'asalawo bataase ye omwana afe. Era mwana yafudde ye ne bamutaasa. Naye nga abantu mulekerawo okuteeka embuto zammwe ku social media. Olaba abantu bakyapostinga nga batambula oli nga alina gy'alaga. Naye olwo gwe ow'olubuto abantu balina emitima emibi. Kankutuuseeko omukyalo ono omwewulirireko video yiiyo gimpereka like. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Mama bagenda mu ddwaliro muvaayo nga temulina baana. Abaana bamwe bafudde mukikola mutya? Bano ng'oseza ekiso kyabwereere nevaayo nga sirina mwana. Omwana wange abadde premature. Nafuna olubuto neŋŋamba kandukuze osanga anaalama. Mbadde nnina olukindo nga lwa mwaka gumu. Naye bwe nafuna olubuto naga sijja kuluggyamu. Kangezeeko ndaba oba omwana anaalama ne nduteekamu ssente. Tusaawa ezimbayo nga mbuzaayo wiikisi nga 3 okuzaala. Nga banne badde yagala kwabika.
ne basalawo bannongoose nga ne emergency esobola okuntwala eka w'empisa atuuka ne bataasanze omwana wange teyasobodde kusimattuka. Muguma mutya bannange, muguma mutya. Maama nayagala okugezaako okusitula omwana n'olukindo olubisi nga simanyi nti munkomenkerero ngenda funamu bulumi. Ngezezaako ndabe nga nsigaza omwana oyo ku nsi. Naye muguma mutya kubanga ate bino mbadde sibisuubira ebyokaaba nga manyi kyonna ekinaaba kituuseewo njagumba naye biganye. Abazadde abafiirwa abaana bammwe muguma mutya munyambe mumpe ku magezi nfa. Ono omukyala munnammwe ali mu maziga agatagambika oluvannyuma lw'okuzaala omwana n'afa bambi. Agambye bamulongoosezza omwana nga tanaba kutuuka omwana n'afa. Kitalo nnyo bambi eky'omwana wo naye maama. Naawe olubuto obadde olutimba bulala oba obadde olina gw'olumya ng'otula mu sawundi tezitegeerekeka. Anyway, bw'ofuna olulala gezaako okubeera ne privacy. Embuto zino si nnungi kuziragaalaga mu bantu sinakindi. Omuntu w'olubuto mwangu wa kukwatirwa buli kimu. Gw'ojja kuba ano ng'olowooza buli muntu akwagala. Olowooza buli akusekera munno. So nga munnange mulimu ab'ekiiso. Olina sawundi gye watulamu. Omwana n'akugamba maama tomuzaale nga tanaba kutuuka. N'ogamba tekisoboka n'oseka n'okuseka. Okitegeera. Wano gy'ojuuzi wabadde otula mu sawundi simanyi kata nfiire muleeba. Omuntu w'olubuto alina ebintu by'atalina kweyogeza. Naye nga byazze bubi mukwano. Omukyala ono ali mu maziga akaaba. Yalina olukindo lwa mwaka gumu n'afuna olubuto n'aguma aluzaale. Abadde abulayo wiikisi 3 azaale n'abaana ng'eyagala kwabika. Ne bamuddusa mu ddwaliro, olumutuusizza mu ddwaliro ne bamusalamu omwana n'afa ne bataasa omukulu. Abuuzizza abakyala, mukikola mutya mmwe aba bagenza okuzaala ne mutadda n'abaana kuba ye awulira obulumi bungi nnyo bamusaze ekiso kya bwereere. Abakyala, we muba muyina embuto mulekerawo okuddamu okwepositinga. Wogenda ku akawunti y'omukyala ono ejjudde vidiyo okuva yafunira olubuto mpaka ssaawa ya kaakati. Ogamba buli muntu aba akwagala. Kakati kino abantu amu mulina okukimanya. Mulowooza lwaki abantu abasinga obungi bakweka abaana baabwe? Mulowooza lwaki abantu abasinga obungi bakweka embuto zaabwe? Mulowooza lwaki abantu abasinga obungi bakweka entambula zaabwe nga bagenda kufuluma? Era ogolooza lwaki abantu abasinga obungi bakweka entambula zaabwe nga bakomawo mu ggwanga? Abantu balina emitima emibi. Abantu balina ennimi embi. Abantu balina obumu obubi. Omuntu asobola okwogerako ekintu ne kituukirira. Omukyalo ono okuva we yafuna olubuto amazima gali nti abadde alutimba. Abakazi bannammwe baliyo bali bagumba abaana bababuze. Gw'olina olubuto oli mu kutula mu sawundi zirumya. Abantu baliyo balina emitima emibi ng'omutima omubi ayagala naawe ogulozeeko. Ng'asobola okwogera ekintu ne kituukirira ne waba nga takumanyi. Abantu balina emitima emibi bakazi. Tofuna lubuto n'otandika postinga ku social media si kirungi. Gwakikola tokitoyina buzibu. Teri muntu alina buzibu ku celebratinga na ssanyu lye. Ekyo sigamba nti buzibu. Bw'oba ofunye olubuto si kibi kulupostinga na ku celebratinga nti oli lubuto si kibi. Naye essanyu eriryo linyiza abantu bangi. Gwe mu kusanyuka mulimu abaagala okulaba ng'okaaba ate nga baba bakisobola okituukiriza. Okwewala ebyo byonna essanyu lyo lisigalize mu mutima gwo. Lisigalize mu mutima gwo nga gw'oliraba. Teri muntu gw'ogenda kukuba ssanyu lyo. Teri muntu agenda kusanyu. 10 terikyawo omu. Eriyo bakazi banno abagenda okuyozaayoza. Mamba weebale kulufuna.
wabula ate abalina emitima emibi basobola okuba nga batono naye ng'ate ennimi zaabwe mizibu nga mikambwe. Abantu bangi bazadde abaana baabwe ne babakweka. Oli n'azaala omwana n'amukweka ng'omwana bw'amupositinga bagenda kumuvuma. Oli n'azaala omwana n'amuteeka ku social media ne badda kumwana ne bamuvuma. Ng'abamuvuma nno bakazi nga nabo bakazi bazadde. Nadda ku mwana wo n'amuvuma n'amukunkumula bw'ati omwana talina kyamukoze. Nenga nawe tolina kiwali okoze bantu. Golooza lwaki abantu abo bavuma abaana b'abannaabwe? Golooza omuntu watuukira okuvuma omwana golwa omuntu omukulu aba talina kyayinza kukukola oba nakwogerako kibi. Mulimu abantu abalina kaasi nga balina ebyo ebikolimo mu bumwa bwabwe. So bw'oba ofunye olubuto kiba kirungi nnyo essanyu ne libala wakati wo n'ebbaawo kubanga olubuto oba tolufunidde ensi. Omwana ogenda kumuzaala togenda muzaala teri mwana wa gavumenti. Omwana si wansi, omwana wo. Omwana wo agenda weesa gwe ekitiibwa. So nze ngamba nti bw'oba ofunye ekintu kyonna kyonna ekikusanyusizza weesigalize essanyu lyo. Weesigalize essanyu lyo. Abantu bagula amamotoka ne bagapositinga n'alaga nti anguze emmotoka n'alaga nti abantu ab'emitima emibi gye bali abagenda okusanyukirako bangi wabula bagenda okunyiiga bayitirivu. Abantu batambula wano enkya n'eggulo oli n'akeera ku makya n'atambula n'apositinga ng'agenda atuuka eri ebizibu ne bifuuka ebizibu. Kyokka apositinze nga tebamanyi n'atambula nga tebamanyi ye n'aba bulungi. N'olaba omuntu nga ye obulamu bwe buli private nga ebintu byabikola mu nkukutu ye ng'omuntu yeesanyusa. Abantu abasinga baagala okuprovinga kye kibaleetedde obuzibu. Nze omukyalo ono simunenya, sikyogera nti munenya. Naye ayinza okuba nga ye teyamanya nti kyakola akola nsobi. Naye ebintu nga bino tubiyigirako era abakyala abali eyo naawe osobola okwagala okukola ng'ono kyakola. Topositinga nga lubuto lwo. Abakazi bagenda kwogera omuntu ayinza n'obutakukola kino naye komenti z'olaba ne zikudiscouraginga ne zikumalamu amaanyi ne zikutawaanya obwongo mentale olwa komenti z'abantu ze bakomentinga ku vidiyo zo. So n'olwekyo tukole ebintu bino nga twerowoozaako nga ffe tuleme bikola nga tusanyusa na kuprovinga bantu balala. Abantu bafunye embuto, abantu bazaala. Tekikwetagisa kukwata lubuto olw'okuluteeka ku social media oprovinga ki? Abantu bazadde abaana tebamanyi na muwendo gwe oluusi ye mwana wa asooka. Okitegeera? So temulaga nnyo bantu, temulaga nnyo kiri. Mulimu ebintu ebimu ng'olina okukyesigaliza nga ggwe omuntu. Ng'olina okukyesigaliza okusobola okuba n'emirembe. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli. Genda maaso n'okuba nti ate oyongera okutwegattako ng'osubscribinga wamu n'okuba nti ate okomentinga n'ompa endowooza yo. Abeetaga airport pickup wendi okuba nti ate mbatuusako services zonna. Genda maaso n'okuba nti ate onkubira kasimu tusobola okuba nti ka WhatsApp so okuba nti tukwatagana. Mbaagala nnyo mwena. Mukama Katonda abankumire mubeere bulungi mweraba.